Bannamateeka ba Brian Bagyenda abakulemberwa mu birunsuubuga baggaddewo obujulizi bwabwe mu musango gw'okutta omukyala Twijuke. Bano baggaddewo obujulizi bwabwe n'omujulizi ow'okusatu nga Jenny Francis Nantamu okuva mu ddwaliro ly'e Butabika. Omujulizi ono nga musawo eyeekebejja embeera z'abantu ategeezezza nga bwe yafuna Brian Bagyenda ku ddwaliro ly'e Butabika ng'ali mu mbeera mbi era n'amukolako. Ono abuulidde kkooti nga bwe yakola ekisoboka okulaba nga atereeza embeera za Brian Bagyenda kuba yalina obulwadde bwa depression. I met Brian because mother feared that he could harm himself. And I say presenting issues, the issues that I discovered immediately when I met him, because mother feared that Brian could harm himself. Talking with him, with Brian, revealed the following issues. Self-dejection, he had dejected himself, evidenced mainly by his appearance. He was skinny, he was pale, and unmistakably underfed. Ono wabula era abuulidde kkooti nti omulwadde wa depression nga Brian bwe yali aba asobola okweteeka mu buzibu okugezaako n'okwefumita ekiso n'afa nga tamanyi. When I hate life, I hate life. I hate myself. I don't know how to I don't know. I can't. So anything I can think of, why am I alive anyway? Omujulizi era agamba nti we yasangira Brian yali mu mbeera mbi era nti yalwana nnyo okumuza engulu nga yamukolako emirundi egiwerera ddala 10. Omujulizi ono era annyonnyodde alipoota gye yawandiika oluvannyuma lw'okukola ku Brian. Say he had unstable, intense interpersonal relationships. He was this highs and love-hate conflict. When I love, as I said, this borderline, I suspected borderline. But these kinds of people, it is either 100% love or 100% hate. Ono era ategeezezza kkooti nti omuwawaabirwa Brian yamubuulira nga bwe yali asse muganda we kuba yali yeekyaye. Omujulizi ono amaliriza ng'agamba nti obwongo bwa Brian bwali tebukola bulungi mu kaseera we baamuleetera ku ddwaliro ly'e Butabika. When I met Brian and I talked to him, I understood he was not mentally okay. That was my understanding, and I could pity him so much. Wano wabula oludda oluwaabi lumusoyezza kajjojijoji w'ebibuuzo ku bujulizi bw'awadde kkooti. Can you confirm that there is a massive difference between psychology and psychiatry? Yes. Can you confirm that your specialty is psychology and not psychiatry? Yes. Sorry? Yes. This quote that Brian was not well mentally. Am I right to say that that would be a conclusion of a psychiatrist and not you? No, you are not right. Brian Bagyenda avunaanibwa mu musango gw'okutta muganzi we Twijuke n'abalala babiri omuli Bayinoomugisha Innocent ne Lwahire Vincent ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogusooka omwaka 2017 ku luguudo lwa Njobe Eruzira mu ggombolola y'e Nakawa okumpi n'ekibuga Kampala. Omusango gwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Annette Nakayibaale y'abadde ku Baggaddewo TV Amasukkulu.